إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abalungi abibitibwa abakkiriza njagale tulabeyo ku nsonga nkulu akhil karim wa ya ayatuha al ukht al karima. Nsonga ki baganda bange? Yensonga ekwatagana ku ggwanga ery'ekitiibwa, eggwanga lya tawhid, eggwanga erya Saudi Arabia, eggwanga lyensaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aliteekeko obukuumi bwe, eggwanga ng'olwaleero minzaani ya buli mu'min taqi, eggwanga lino litegeererako omukkiriza atya Allah subhanahu wa ta'ala, ate era mu ngeri y'emu n'olitegeererako munafiq shaqi, olitegeererako omunnanfuusi, n'olitegeererako n'emunharif, omuntu alina entegera y'eddiini embi. Eggwanga lino erya Saudi Arabia tetwogera ku ggwanga erina kamal, tetwogera ku ggwanga erijjuvu eritalina bukendeevu bwonna, tetwogera ku ggwanga nga abakulembeze baalyo bafaanana nga Abubakar Siddiq oba Umar ibn al-Khattab oba Ali ibn Abi Talib oba Umar ibn Abdul Aziz. Tetwogera ku ggwanga eririna embeera efaanange embeera y'abasahaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wabula twogera ku ggwanga eririwo oluvannyuma lw'emyaka 1447 okuva ku kusenguka kw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okuva e Makka n'agenda e Madina. Emyaka egyo gyonna egiyiseewo wakyaliwo eggwanga eriwaniridde da'awa n'eddiini y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nsaba Allah aliseeko obukuumi bwe, nsaba Allah ow'ekitiibwa asse obukuumi ku ggwanga lino, eggwanga eririna abaasirizi batono abafaayo okubeera nga bali wa hakki yaalyo, abamanyi ekitiibwa kyalyo, abamanyi obulungi bwalyo, beesiimye nnyo wallahi abategeera Saudi Arabia kyeri. Naye ogwaffe gwa kutuusa eri abasiraamu, imma okubajjukiza bye basiŋŋaaniddwa nga babimanyi, oba okubeera nga tuyibagamba bajje mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga hujja eno yabatuukako. Abalungi ab'ebitiibwa, eggwanga lijjudde emigaso eri eddiini ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Omugaso ogusooka kwe kubeera nti Allah subhanahu wa yasiima n'ateeka al haramaini asharifain mu ggwanga lino. Allah n'aliteekamu haram ey'e Makka ne haram ey'e Madina, ne libeera nga lirimu masjidi al haram, ne libeera nga lirimu al masjidi an nabawi, emizikiti ebiri. Abakulembeze b'eggwanga lya Saudi Arabia bakabaka, Allah n'abateekamu ekintu ky'okwenyumiriza mu kuweereza emizikiti gino ebiri, ne bategeera obunene bwagyo n'obugulumivu bwagyo eri eddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era ne beewa tayito eyitibwa khadim al haramaini asharifain, abaweereza ba haram ebbiri ez'ekitiibwa, haramu ey'e Makka ne haramu ey'e Madina. Ekyo nno ne bakyesigamu, oluli olwo olulangira ne lukyesigamu nga buli yenna akwata namulondo kyekimuli ku mutwe kyekimuyitibwa khadim al haramaini asharifain, omuweereza wa haramu ebbiri ey'e Makka ne haramu ey'e Madina, nga kibayita okukhadama kwekola ku nsonga zonna ez'eddiini nga bisekeddwa okubeera. Era mu ngeri y'emu ow'ekitiibwa omukkiriza, eggwanga lino mu byebbeeyi eby'ettendo bye likola, eggwanga lino likuba Qur'an ezisaasaanyizibwa mu nsi yonna ate ku bwereere. Kiyinza obutakola makulu gy'oli n'ekiweeyo akadde okirowoozeeko. Tugambye eggwanga lya Saudi Arabia likuba Qur'an ne zibeera nga zisaasaanyizibwa mu nsi yonna ate ku bwereere. Kabaka Fahad yateekawo ekiyitibwa King Fahad Complex eprintinga Qur'ani ey'ekitiibwa, era nga amawanga mangi agafuna Qur'ani ezo ku bwereere. Ebitongole ebyenjawulo bibaawo nga bigaba Qur'ani ezo ku bwereere, era buli kabaka eyajja oluvannyuma lwa Kabaka Fahad eyo projekiti yagikuuma, era egenda mu maaso walillahi alhamd wal minna. Wabula bakwata Qur'ani zino ne bazivuunula mu nnimi engwira, mu Lungereza, mu Lufalansa, mu Luchina, mu Luki, amawanga ag'enjawulo n'ennimi zaago n'osiŋŋana Qur'ani zino bazivuunula mu nnimi ennene eziri mu nsi, era ne bazikuba ne bazigabira ku bwereere. Ne batakoma okwo, abantu abagenda e Saudi Arabia bangi mubeera awo, muli Emina, muli luddawa
n'olabanga babagabira ebitabo mu nnimi ez'enjawulo. Buli ggwanga eririmu abawandiisi abawandiika ebitabo eby'eddiini bwe bakwata ebitabo ebyo ne babiweereza Saudi Arabia ne bakakasa nti nebiwandiikiddwa bituufu, bakuba ebintu ebyo mu lulimi lwonna. Ne bw'oba oyagadde Luganda, bahujjaaji bannayuganda bagenda Saudi Arabia n'obasanga nabo bagabidde ebitabo mu lulimi Oluganda. Babeera awo abasajja ng'omulimu gwabwe kugaba bugabi bitabo ebyo bwereere. Awo wonna nga bali kaweefube wakola ddaawa okubeera nga abaddu bategeera eddiini y'Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Era mu ngeri y'emu bahujjaaji okuva mu nsi yonna, mu mawanga aga Bulaaya, mawanga aga Afrika, mawanga aga Asia, mu mawanga aga Amerika, yonna bahujjaaji gye bava ne bajja e Saudi Arabia ne basiŋŋaana enteekateeka empitirivu obulungi. Baganda baffe Allah bawadde tawfiiqi ne bagendako e Saudi Arabia ne bakola hajji oba umra oba ne bawangalya mu ggwanga eryo. Amazima bamanyidde ddala bulungi omulimu omunene ogw'ettendo ogukoleddwa eggwanga eryo era Saudi Arabia mu kuteekerateekera abantu hijja ne umra. Era nga omwoyo ogulimu obulungi tegugaana kubeera obusiimu obwa waggulu eri eggwanga eryo ery'ekitiibwa. Era mu ngeri y'emu mu bintu bye bakola kwe kubeera nti eggwanga lino ligaba scholarships eri ensi yonna. Mu buli ggwanga libeere ly'abasiraamu libeere nga si ggwanga ly'abasiraamu. Ensonga eno waliwo gitaddeko ebirowoozo n'ogitegeera. Kanjikuddiremu, eggwanga lino ery'ekitiibwa liwa scholarships amawanga ag'enjawulo ag'abasiraamu n'abatali basiraamu, ne babeera nga bajjayo abayizi ne bagenda mu universities e Saudi Arabia, nga university ey'e Madina, nga university eya Muhammad ibn Saudi ey'e Riyadh, nga abayizi bano basomera bwereere. Tebakoma kusomera busomezi bwereere, balina n'ensako gye babawa buli mwezi babeere nga balongoosa obulamu bwabwe. Naye nga bebawadde ensako eyo babaliisa, babanywesa, babalabirira, babajjanjaba. Ne batakoma okwo ne babeera nga babawa tiketi ne bajjanga mu luwummula ne baddayo, bajja mu luwummula ne baddayo, nga balinnya ennyonyi ne bajja ne baddayo. Ekyo nno nga kiri mu mawanga ag'ensi yonna. Teriiyo ggwanga ng'eggwanga eryo terinayo muyizi asoma oba yali asomeddeko mu Aljamia al-Islamiya e Saudi Arabia oba jamiaati endala. Abange, ani ayinza okukwata peeni n'akolamu okubalirira okwangu? Ensimbi ziba zenkana ki ezo ezisipendingiddwa eggwanga eryo ku nsonga eyo yokka? Nziramu okubuuza Oweekitiibwa, eggwanga lino erya Saudi Arabia, eggwanga lino erisibwa mu kamwa k'aba Khawarij nga bali mu nnyungu za Mukama bwe baliwandula, bwe bali mu nnyungu za Mukama bwe baliwandula, mbabuuza ab'ebitiibwa abakkiriza, ensimbi ziba zenkana ki buli mwaka ogumu? Eggwanga liba lisipendiza ssente zenkana ki ku nsonga eyo yokka? Aljamia al-Islamiya eba ekubyeko abayizi abava ebweru benkanawa obungi? Okubaliisa, okubalabirira, okubawa ensako eyo, tiketi ezibaleeta n'okudda buli luwummula, tiketi eyabaleeta ne tiketi esembayo ebajjayo. Bannange, eggwanga lino omuntu nga ddala asuubira okusinkana Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuba n'entengereze eziryogerako ng'alyogerako bubi, ng'alikakkanya, ng'alityobola, ng'alivumirira, ng'alikyayisa abasiraamu. Laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyiba wa rabbun ghafur. Abantu be Saba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ekyengera, jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Allah baga mulye, munywe, mweyagale ne mwebaze Allah. Baldatun tayyiba wa rabbun ghafur. Allah gan fa'aradu fa arsalna alayhim sayla al-arim. Bagana okugulumiza ekyengera ekyo mu mitima gyabwe. Fa arsalna alayhim sayla al-arim. Oweekitiibwa Allah n'abasindikira amataba ne gabeera nga gakyusa ekyengera ekyo ekyali ekinene ekisufu. Wabaddalnahum bijannatayhim jannatain dhawatay ukulin khamtin wa athil wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazaynahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur.
bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabasasula kubanga baakafuwalira ekyengero ekyo abange. Allah bwatyo bwe yabasasula yabajjako ekyengero ekyo ebyokulya ebirungi n'abakyusizaamu obuntuntu obutategeerekeka obukaawa, najjawo ebyokulya ebiwoomu bye baali balina. dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Omu ku bashuara yagamba sayadhkuruni qaumi idha jadda jidduhum wa fi llaylati dhalma yuftaqadu albadru. Abantu bange abaganye okumanya omugaso gwange bali gutegeera mu kaseera akakazigizigi. wa fi llaylati dhalma yuftaqadu albadru, mu kizikiza kyekiro mwotegeerera omugaso gw'omwezi. Wallahi abasiraamu ba Uganda mbagamba ensonga eno mugiwulirize. Allah asobolera ddala bulungi nnyo okutuggyako ekyengera kino singa tunaabeera abaddu abalina lu'um mu mitima gyaffe, singa tunaabeera abaddu abalina lu'um mu bulamu bwaffe. Laimu yaliwa ye muntu nga ne bw'omulongooseza talabawo by'omulongoosereza, ne bw'omuwa asigala tasiima. Bw'omuwa omutwalo agamba balina okumpa mitwalo 10, bw'omuwa emitwalo 10 agamba badde alina okumpa kakadde. Omuntu atasiima ne bw'omulongooseza otya, oyo gwe bayita laim. Bannange tuyinayo amawanga ameka mu nsi agakola ekintu ekifaanako bwe kiti. Bannange ekintu kino kisaasaanyiza obuluŋŋamu kyenkana wa mu nsi. Abantu bameka abafanga bwe bayingira ejjana, abafanga bwe bayingira ejjana, abafanga bwe bayingira ejjana nga Allah ayisiza ku ggwanga lino. Abantu bameka basaalira mu lunaku wallahi nga bagenda mu jjana ya Allah tabaraka wa taala. Allah nga ayisiza ku ggwanga lino. Mukubemu akafaananyi n'omulembe nga mugula bagufaanana. Singa eggwanga lya Saudi Arabia no teryaliwo nga lirina enteekateeka efaananako bweti, bannange mwalisuubidde singa ensi efaanana etya. Mugitunuulire nga bwefaanana, mutunuulire amawanga agasigadde bwe gafaanana. Ayahiqqu bannange kigwanidde ku daa'i okubeera nga abijjisa eggwanga lino ng'alikyayisa abasiraamu. Wallahi tekigwanidde, wallahi tekigwanidde, wallahi buli azaamaanyi, wallahi si bwesimbu. Obwesimbu bwakwagala ggwanga lino n'okulyagazisa abasiraamu n'okulisabira ate oba n'obutayogera ku bukendeevu bwe lirina ng'obutegedde, kubanga omugaso mweyolefu nnyo okusinga obukendeevu obwo bwe lirina eggwanga lino ery'ekitiibwa. Lyensaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akuuma. Wallahi tumanyi okusoma al-Fatiha, Allah nga ayisa ku ggwanga lino. Wallahi tumanyi okusaala okutuufu, Allah nga ayisa ku ggwanga lino. Wallahi tuyina b'amasheekhe mu ggwanga abatusomesa eddiini, Allah nga ayisa ku ggwanga lino. Wallahi edduniya erimu ba ulama, edduniya erimu ba ulama, Allah nga ayisa ku ggwanga lino. Edduniya erimu khair, Allah nga ayisa ku ggwanga lino. Tutya Allah ku ggwanga lino, tutya Allah ku ggwanga lino. Abebito tutya Allah ku ggwanga lya Saudi Arabia. Bwe tunaalaga Allah nti tuli basiimu gyali ku ggwanga lino, Allah ajja kulijjawo, Allah ajja ddijjawo. Tulyoke tutegeere kiki twali tulina mu bulungi, tulyoke tutegeere ekyengera kye twali tulina. Wallahi eggwanga lino Iran ebadde erikasukira ebikompola buli lunaku, drones bikompola, drones buli lunaku. Iran gye tumanyi evuma basahaba, Iran gye tumanyi ekolimira abasahaba, Iran gye tumanyi egamba nti Ali ye Allah, Iran gye tumanyi eyakaafuwalira Allah mu buli nkaafuwala. Naye nga waliwo abasiraamu bagamba nti Saudi kigigwanidde, Saudi kigigwanidde, Saudi kigigwanidde. Oli musunni bal wa aswa min dhalik, ate wanga waliwo n'omubi asinga kaawo yagamba nti tulina okuwagira Iran mu lutalo, naye nga olutalo Iran lwerimu mu ebyo byekasuka ekasukira eggwanga lino era Saudi Arabia. Aina walauka, aina walauka. Bwe mutyo bwe mutambuza edduniya, bwe mutyo bwe mutambuza edduniya. Wallahi nga wategedde omusajja alina omugaso omuyitirivu eri obulamu bwo. Omusajja oyo ne wabaawo omuntu alina kyamukoze, tukitwale nti omusajja ono musobya, kale bw'otayimirira naye tosobola kuyimirira na mulabe we. Wallahi bw'otayimirira naye tosobola kuyimirira na mulabe we. Edduniya bwe tube tugitambuza. Lwaki eddiini ejjudde obulyazaamaanya? Tuli bitonde bifaanana bitya ffe abatamanyi bulungi, ebitayina kusiima, ebitamanyi babikoledde bulungi ne babibeererawo nga byo byemazeeyo mu kubeera nga bitubeererawo. Tusobole okutegeera Allah waffe, tusobole okuyingira ejjana ey'ekitiibwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa ila Allahi al-mushtaka. Era mu ngeri y'emu eggwanga lino erya Saudi Arabia lirina omulimo omunene gwe likola, nga n'omulimu ogwo kwe kubeera nga likhadama ilmu, mu kuba ebitabo ebiyitirivu eby'eddiini.
li khadama ilm mukuba ebitabo ebiyitirivu ebyeddiini twogedde ku Qur'an kubanga Qur'an eyina ekyenjawulo ekijeyawulidde bigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala netebikomawo wabula bakuba ilm ebitabo ebya ilmu ebyenjawulo eggwanga lya Saudi Arabia likuba ebitabo ebyo. Kabaka ow'ekitiibwa ayitibwa Faisal bin Abdul Aziz rahimahullah ku mulembe gwa mufti ow'ekitiibwa Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh rahimahullah rahmatan wasa yakwata ne yesimba mu project eyebbeeyi ey'ekitiibwa nga nayo kwe kuŋŋaanya ekitibwa Majmu'ul Fatawa eya Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasa. Omulimu ogwo n'agukwasa omumanyi w'ekitibwa ayitibwa Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Eggwanga la Saudi Arabia ne liteekawo facilitation ey'okubeera nti omumanyi ono atambula buli nsi yonna ewali libraries ennene ez'obusiraamu, libraries enkadde ezidda ezirimu ebitabo ebiri makhtuuta okuviira ddala ku mirembe egy'emabega. Ne batuuka ne ku ddaala nti eggwanga lya Saudi Arabia lyateekangawo ennyonyi okutambuza omumanyi ono w'ekitiibwa omutwala mu mawanga nga Syria nga Misiri nga luddawa yonna ewali zi libraries ez'amaanyi mu bifo ebyenjawulo mu bibuga ebyenjawulo okusobola okubeera nga akuŋŋaanya Majmu'u al-Fatawa ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasa basobole okubeera nga bagiteeka mu mijalladi egikuŋŋaanye awamu volumes ezikuŋŋaanye awamu eziyitibwa Majmu'ul Fatawa ya Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasa. Ibn Taymiyyah takeera nko kumanya kuŋŋaanya fatawa ezo abadan wabula kino kyakola ku mulembe gw'eggwanga lya Saudi Arabia eririwo olwaleero jojjuuzi wano emyaka nga 40 oba 45 egiyise. Wabula Ibn Taymiyyah ina fatawa ez'enjawulo nga ziri scattered mu bitabo ebyenjawulo wano wali mu bitabo bye ne babeera nga bazikuŋŋaanya zonna eggwanga ne liteekamu ssente empitirivu okubeera nga tufuna ekitwa Majmu'ul Fatawa ya Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasa egasizza umma olugasa olw'enjawulo. Abawalimu bamanyi ekitiibwa kya Majmu'ul Fatawa ya Ibn Taymiyyah eri ggwanga lya Saudi Arabia mu kufaayo mu kusaasaanya ilmu. Mu ngeri y'emu eggwanga lino lizimbye emizikiti emiyitirivu mu nsi. Nabadde ntunula ku mizikiti gye bazimbye mu nsi nga boogera emizikiti 50,000. Emizikiti gino gye twogerako ogisiŋŋaananga giri mu mawanga mangi ag'abasiraamu era mu ngeri y'emu n'amawanga agatali g'abasiraamu. Amawanga ng'aga Bulaaya agamanyiddwa nti omuzikiti gumu gutwala omudidi gw'ensimbi ogw'amaanyi kubanga okufuna ettaka mu bibuga mu mawanga ago okuzimbako omuzimbo ogw'amaanyi n'oguteekako libraries n'oteekako community center n'oteekako ebintu ebyenjawulo ebibanjibwa religious centers mu mawanga ago munnange kitwala omudidi gw'ensimbi omuyitirivu. Naye awamu n'ekyo emizikiti egisukka mu 50,000 eggwanga lya Saudi Arabia ligizimbye mu nsi yonna. Ezo nansimbi abalungi ab'ebitiibwa. Ate oba nawane ewaffe mujjukira abaddewo emabega kaawo nti wabaddewo okusika omugwa wakati w'eggwanga lya Saudi Arabia ne Libya nga Saudi Arabia yagala okuzimba omuzikiti ogwo nga ne Libya yagala okubeera ng'eguzimba newunzika nga Libya yeguzimbye. Okwo nnakufaayo kwa ggwanga eryo erya Saudi Arabia. Saba Allah ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asitula eggwanga lino. Era mu ngeri y'emu ow'ekitiibwa omukkiriza eggwanga lino lirina ekitongole ekiyitibwa Wizara. Bwentu bwe mpulya baganda bange nga bakiyita mu ggwanga erya Uganda. Wizara ekola mulimu ki? Wizara eyo Saudi Arabia ekwata abayizi abagisomeramu nebeera ng'ebali kurutinga okubeera nga bakola daawa mu bifo ebyenjawulo mu nsi. Era bamashayikhi bangi benneemanyidde nga bakozi aba Wizara. Omusiŋŋaana ali Botswana, kiki gye bamuteeka bampostinga eyo Botswana gyakolera ne babawa omusaala amazima, musaala mulungi. Abalala ng'ali erukunjiri, nyina muganda wange Sheikh Abubakari bamuteekako erukunjiri nga gyabeera. Kiki Wizara gye yamuteeka. Abalala bali eno, abalala bali eri, abalala bali eno, abalala bali eri, bonna nga bali wansi wa nteekateeka eno eya Wizara. Enteekateeka eri mu nsi yonna mu mawanga amayitirivu aga Afirika, amawanga aga Asia, amawanga agaki nga badduati omulimu gwabwe kukola bukozi daawa ng'eggwanga lya Saudi Arabia bwe libasasula. Abantu abo
laba obulumi bwe balina eri emyoyo gyaffe okubeera nga tutegeera eddiini, okubeera tubeera ku nzikiriza entuufu, okubeera nga tuyingira ejjana y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Eggwanga la Saudi Arabia likuumya aqida entuufu, aqida ya tawhidi, okubeera nga esomesebwa mu nsi yonna, abantu ne babeera nga baawula Allah subhanahu wa taala. Njagala osiriikiriremu neekaweefuba aliwo mu kusomesa enzikiriza entuufu mu ggwanga la Saudi Arabia, ebitabo ebikubiddwa, ebitabo ebisaasaanyiziddwa, fatawa z'aba ulama, emisomo gy'aba ulama, okulungamya kw'aba ulama, nga balungamya abantu eri enzikiriza entuufu. Njagala okubemu akafaananyi ku bushiriku obukubyeko mu nsi, singa n'ako akatangaala kakaweefuba e Saudi Arabia tekaaliwo, ensi singa efaanana etya. Tunuulya bidaati ezijjudde mu nsi nekaweefuba e Saudi Arabia okubeera ng'enywereza abantu ku sunna, kutambula ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga ly'eggwanga erimanyiddwa ettongole ku kubeera nga litambulira ku nkola eyo n'okugirumisa amannyo amagego. Bannange eggwanga eryo nga teririiwo, ani yaliwonye okubeera mu mawulidi, ani yaliwonye buruda, ani yaliwonye bino na biri. Kituufu eddiini ya Allah nkuume, naye tunuulya contribution efaanaganako bwetyo. Eggwanga eryo gye likoze, Allah abaako kyayisizaako okubeera nga akuuma eddiini ye ey'ekitiibwa. Amazima ku mulembe guno ow'ekitiibwa Allah ayisiriza nnyo ku ggwanga eryo erya Saudi Arabia. Era mu ngeri y'emu eggwanga lino lirina ebitongole bino byonna nga biriwo okugasa abasiraamu mu mawanga ag'enjawulo, ng'ekitongole kya Muslim World League. Ekitongole kino kyatandikibwawo mu mwaka gwa 1962 mu kibuga Makka. Kyekyo ekiyitibwa Rabita al-Alam al-Islami Muslim World League. Kiyina emigaso emeka mu kuyamba amasomero mu bintu ebyenjawulo, projects empitirivu, so nga kisiŋŋaanibwa mu mawanga amayitirivu, amawanga ag'abasiraamu n'amawanga agatali g'abasiraamu, nga kiteekebwamu ensimbi empitirivu okuva mu ggwanga eryo erya Saudi Arabia. Saudi Arabia erina ekitongole kya International Islamic Relief Organization IIRO, bakitandika mu mwaka gwa 1978 mu kibuga Jidda kya Saudi Arabia. Bayina ekitongole kya WAMI, mukiwulira nnyo, ekya World Assembly of Muslim Youth. Omulimu gwakyo kugaba scholarships ez'enjawulo mu kusoma okw'eddiini, mu kusoma okw'edduniya, okutegeka conferences, okutegeka seminars, ebintu bingi ebigwa wansi w'ekitongole kino ekya WAMI, World Assembly of Muslim Youth. Era mu ngeri y'emu bayina ekitongole kya Islamic Development Bank, kiriwo okufinansinga amawanga ag'abasiraamu. Bwe mubeera nga mmwe abali mu ggwanga etali lya busiraamu, ng'eggwanga eryo lirina restriction gye likola ku nsimbi eziyingira okuwagira obusiraamu, naye ne mubeera nga mulina kye mulabako ku kaweefube eggwanga eryo, kaweefube oyo abatuukako, musuubira kiri kitya mu mawanga agalikkirira nti mawanga ga busiraamu era nga tegalina restriction yonna gye gakola ku buyambi ova mu ggwanga lya Saudi Arabia. Musuubira nti obuyambi mawanga ago bwenkana butya ova mu ggwanga lino ery'ekitiibwa. Bannange ab'ebitiibwa, mutegeere omugaso gw'eggwanga lino. Eggwanga lino tembeera balyazama gye liri ne mutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga libaloopa, amazima tekalibeera kaseera kalungi eri abalyazaamaanya. Wafaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.